Abba Father, hallelujah. Yesu waffe omulungi yeebazibwe. Tweyongera mu misomo gyaffe nga twogera ku muntu omulokole kiki kye kitegeeza okulokoka. Era nga olwaleero njagala kweyongerayo ku mutwe guno gwe twayogerako omulundi gwe twasemba okubeera fembi nga tugamba nti okuzaalibwa mu mwoyo. Jjukire mu lesoni yaffe ewedde twagamba nti wazaalibwa mwoyo. Kati leero njagala kwongerako nti wazaalibwa mwoyo mu mwoyo, nti okuzaalibwa kwo oba amazaalibwa go ag'okubiri kye tuyita okulokoka gagenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo, si mu mubiri. Okuzaalibwa kwo okwasooka kwe kwali okuzaalibwa okw'omubiri, naye okuzaalibwa kwo okw'okubiri okusooka kwe kwa maamawo ne taatawo okwo kwa mubiri. Twalaba wiiki eyo nga tuli mu Yokaana 3 nga tugamba nti omubiri guzaala mubiri, omwoyo guzaala mwoyo. Kati kuno okuzaalibwa okw'okubiri kwe kuzaalibwa okw'omu nsi ey'omwoyo, nti tukyogerwa nti buli muntu oba mu nsi yonna tulina abo abaazaalibwa omubiri ne tuba n'abo abaazaalibwa omwoyo. Abo abaazaalibwa omwoyo be tuyita abalokole. Ne twongerako nti okuzaalibwa kw'omwoyo kugenda mu maaso munda mu mwoyo wo. Then awo kakati ninako extension ke njagala kwongerako nti buli muntu mu mwoyo gwe oba mu mwoyo we either mwana wa Sitaani oba mwana wa Katonda. Buli muntu mu mwoyo gwe mulimu omwoyo afugira munda mu ye. Katonda yatutonda mu ngeri nti tuli ebitundu bisatu: omwoyo, emmeeme n'omubiri. Omwoyo kye tuyita spirit mu Luzungu, emmeeme kye tuyita soul, omubiri gwe tuyita body. Kakati kye tulaba wabweru gwe mubiri ye body, naye omuntu yenna ekyo kye tulaba wabweru si ye yennyini. Kye tulaba wabweru ye keesi ye, ye nnyumba ye, kyekyo kyafaanana, ye yeekaalo. Naye omuntu yennyini y'oli ali munda gwe tutalaba oba gwe tuyita omuntu ow'omunda Bayibuli bwetyo bwemuyita, oba gwe tusobola okuyita omwoyo n'emmeeme. Ekyo omuntu kyali ddala. Naye kakati mu mwoyo gw'omuntu wabaayo omwoyo gwe yeegatta naye amuwa obulamu. Kino nja kukiddamu later maaso eyo nga tulina bye tusoma. Nja kunnyonnyola nti Katonda engeri gye yatutondamu teyatutonda kubeera na bulamu kwemalirira ffeffe nti ffeffekka nti buli kimu kye twetaaga kiri munda mu ffe. Katonda abantu teyabatonda bw'atyo. In fact ekyo kye kitwawula ku bitonde byonna ebirala Katonda bye yatonda ng'ebisolo, ng'ebinyonyi. Ebyo yabitonda ng'obulamu bwabyo buli munda mu byo, biri self sufficient mu Luzungu bwe tukiyita nti weemalirira gwe wekka. Naye kati ffe Katonda yatutonda ng'obulamu bwaffe tubujja mu walala, tebuva mu ffe. Katonda yatonda omuntu ng'omuntu alina omwoyo ali munda mu ye. Oyo omwoyo ali munda mu ye yeegatta ne mwoyo we ne bawa omubiri gwe obulamu. Ekyo si kizibu kya kutegeera, kankiddemu nti Katonda yatonda omuntu, yatutonda nga Adamu alina omwoyo munda mu ye. Kati ogwo omwoyo gwa Adamu munda mu ye nga gwegatta n'omwoyo omulala ne gumuwa obulamu. Y'ensonga lwaki Katonda yagamba Adamu talya ku guno omuti ogw'amagezi ag'okutegeera ebirungi n'ebibi, ne namugamba alye waliwo omuti omulala gwayita omuti ogw'obulamu, the tree of life, namugamba alye ogwo. Kati Adamu n'atagulya, n'alya guno omulala. Adamu bwe yalya guno omuti omulala kyekyabaawo, omwoyo wa Sitaani eyamukema n'omwoyo wa Adamu ne beegatta ne bafuuka Adamu. Kakati okuva n'olunaku Adamu n'afuuka omwana wa Sitaani ng'omwoyo amukoleramu ye mwoyo wa Sitaani. Nga tugenda bisoma mu Bayibuli. Singa Adamu yalya singa teyalya
n'agaana ekikomo ekikemo kya sitaani n'alya Katonda kyali amugambye omuti ekibala eky'obulamu, singa Adamu yakola bw'atyo yandifunye omwoyo w'obulamu, omwoyo wa Kristo nga yeegatta ne mwoyo we n'afuukira ddala mu butuufu omwana wa Katonda mu bujjuvu, ajjudde Katonda munda mu ye. Adamu yali tannafuna bulamu bwa Katonda, yali supposed kubufuna ng'alidde ekibala eky'omuti ogw'obulamu, naye teyawuliriza Katonda, n'awuliriza Sitaani, n'alya ekibala kya Sitaani. Mu kifo kya Katonda okumuyingira okufuuka obulamu bwe mu mwoyo, Sitaani ye yamuyingira n'afuuka obulamu bwe mu mwoyo. Adamu mu kifo ky'okufuuka omwana wa Katonda mu bujjuvu n'afuuka omwana wa Sitaani mu bujjuvu. Naye tugenda kulaba wano mu byawandiikibwa Yesu kyakyogerako ekyo nga bwe tusoma. Haleluya. Kati kantandikire mu Yokaana 8 ngenda kutandikira ku lunyiriri olwa 39. Essuula ey'omunaana olunyiriri olwa 39. Yesu agamba bw'ati, ne baddamu ne bamugamba nti Ibulayimu ye kitaffe. Yesu n'abagamba nti singa mubadde baana ba Ibulayimu mwandikoze ebikolwa bya Ibulayimu. Naye kaakano musala amagezi okunzita omuntu ababuulidde eby'amazima bye nawulira eri Katonda. Ibulayimu teyakola bw'atyo. Mwe mukola emirimu gya kitammwe, mukola emirimu gya kitammwe. Ne bamugamba nti ffe tetuli baana beebolereze, tulina kitaffe omu, ye Katonda. Yesu n'abagamba nti singa Katonda ye kitammwe mwandinjagadde nze, kubanga nava eri Katonda n'enzija, so sajja ku lwange zekka, naye oyo eyantuma. Kiki ekibalobedde okutegeera enjogera yange? Kubanga temuyinza kuwulira kigambo kyange. Mmwe muli ba kitammwe Setaani, era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe. Yesu agamba abantu bano direct nti tata kitammwe ye Setaani, muli baana ba Setaani. Omwoyo ali munda mu ggwe abafuga, eyabawa obulamu, ensigo eri munda mu ggwe ye Setaani. Yesu bw'atyo bw'abagamba. Omuntu yenna abanga tannaba kukkiriza ku Yesu kukyusibwa munda, Setaani ye kitaawe. Omwoyo oguli munda mu ye ogumufuga ogumutwala ye mwoyo wa Setaani. Tusome mu Yokaana ekisooka 3, nawo tugende tusomeko olabe ekyenjogerako. Yokaana ekisooka 3 olunyiriri olw'omunaana lutugamba bwe luti, akola ekibi wa Setaani, mwana wa Setaani, kubanga okuva ku lubereberye Setaani akola ebibi. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Setaani. Nti yeno ensonga lwaki Kristo yajja, ajjewo ebikolwa bya Setaani. Buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi, kubanga ensigo ya Katonda ebeera mu muntu ono, so tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda. Ku kino abaana ba Katonda n'abaana ba Setaani kwe balabikira nti buli muntu yenna atakola butuukirivu si wa Katonda, newakubadde atayagala muganda we. Okiraba kakati era ali mu kubaawula abaana ba Setaani abatambulira mu kibi abakola ekibi, n'abaana ba Katonda abatambulira mu butuukirivu abakola obutuukirivu. Haleluya. Naye waliwo verse gyensinga okwagala eri mu Befeso 2 gyensinga okwagala mu kunnyonnyola ekintu kino. Tugende tugitunuulira Abefeso 2 verse, tutandikire ku verse esooka. Tugamba bw'ati, era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe, bwe mwatambulirangamu edda ng'emirembe gy'ensi eno bwe giri, okugobereranga omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga, oyo Setaani, omwoyo ogukoza kaakano mu baana abatawulira. Awo tebavunulawo bulungi nnyo. Bw'osoma Bayibuli endala zikugamba nti
nti omwoyo ogukolera mwaba abatannaba kukkiriza abaana b'ensi eno kati abaana b'obusungu omwoyo ogukoza ene yakwita kukoza omwoyo ogukoza gwe gubakozesa gwe gubakoza ogukoza kaakano mu baana abatawulira abaana ab'obusungu bwa Katonda naye ate bw'okisoma mu versions ndala especially ez'oluzungu kijjayo bulungi kubanzi tugamba nti waliwo omwoyo akolera munda mu muntu atannaba kulokoka nti waliwo omwoyo amuwa obulamu omuntu atannaba kulokoka teriyo omuntu alina bulamu ku bubwe ye ekyo ngenda kukiddamu teriyo omuntu alina bulamu ku bubwe nti nze yenze nze taliyo buli muntu either oli nze sitaani oba oli nze Kristo Katonda engeri gye yatondamu abantu yatutonda nga tetusobola kubeera fekka oba omuzungu kyayita independent nti ffe tetubeerangako independent Katonda yatonda omuntu ng'ali dependent yatonda omuntu nga ali connected ku mwoyo omulala okumuwa obulamu Katonda engeri gye yatondamu Adamu yamutonda nga Adamu ali supposed okubeera ne mwoyo wa Kristo mundamu ye omwoyo wa Katonda nga yamuwa obulamu naye Adamu kati bwe yayonoona n'afuna instead omwoyo wa sitaani n'amuyingira munda nga yamuwa obulamu Adamu yagenda okuzaala abaana ng'abaana bonna bazaala bajja balina omwoyo wa sitaani mundamu ye nga ye bulamu bwabwe era Yesu walabisibwa ajja kujjawo ekyo kukikyusa tuddeyo ku original nga Katonda ye bulamu bwaffe mundamu ffe mujjukira kye twasoma mu Bagalatiya 2:2 nakomerera wamu ne Kristo then nayogera n'amala n'agamba nti si nze mulamu wabula Kristo ye mulamu mu nze bw'atyo Katonda bwe yatutonda nga tulina omulala mundamu ffe nga ye bulamu bwaffe haleluya lwekyo Katonda atubuulira nti waliwo omwoyo wa sitaani amuyise kandabe wano bamuyise agambye omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga translation endala zigamba nti omulangira w'obuyinza obw'omu bbanga the prince of the power of the air omulangira ow'obuyinza n'amaanyi ag'omu bbanga omwoyo ali mundamu abo abatannalokoka eyafuuka obulamu bwabwe eno verse etubulira nti sitaani omwoyo wa sitaani oba omwoyo gwa sitaani gwe mwoyo guli munda mu muntu atannaba kulokoka ogumufuula kyali ogumufuula omulamu n'obulamu bwa sitaani simanyi oba ntegeera ekyo si kizibu nnyo kyakutegeera nti Katonda yatutonda nga tetuli independent yatutonda nga tuli dependent nga tudipendinga ku bulamu obw'omwoyo gutuli munda kati Adamu ye yajja nga talina mwoyo gumuli munda Adamu ye yali mwoyo in fact teyalina mwoyo Bible emuyita living soul nefesh ye soul erimu obulamu naye yali tannaba kufuuka spirit munda ngaffe bwe tuli kubanga yali tannaba kulonda either Katonda oba sitaani kati Adamu bwe yalonda obubi n'alonda sitaani omwoyo wa sitaani n'amuyingira munda n'atandika okumuwa obulamu Adamu n'afuuka omwana wa sitaani n'afuuka obulamu bwa Adamu obukolera munda mu ye naye kakati ffe bwe tukkiriza mu Yesu n'ajja munda mu ffe Yesu afuuka obulamu bwaffe obw'omunda kino Katonda kyakola mu kulokoka ekyewuunyisa nti ku lunaku lw'okkiriza n'oyatula Kristo Katonda ng'ayitira mu mwoyo we ayingira munda mu ggwe n'akugjamu omwoyo gwo omukadde omwoyo gwo n'ogwa sitaani gyegatta ne gifuuka omuntu ow'omunda ku lunaku lwe walokoka mpuliriza bulungi mulokole ku lunaku lwe walokoka mwoyo wa Katonda yayingira munda mu ggwe n'aggyamu omuntu ow'omunda omwoyo oyo omwana wa sitaani n'amuggyamu n'amukomerera ku musalaba ne Kristo n'amuziika ne Kristo n'akka emagombe geyeena ne Kristo n'asigala eyo yamukugjamu n'amukomerera n'amutta n'amuziika bw'amala okukikola ekyo mwoyo wa Katonda n'akwata omuntu omupya gwe tuyita Kristo Yesu omwoyo wa Kristo n'amuleta n'amukuyingiza munda n'ofuna omuntu ow'omunda omujja
Haleluya. Simanyi bwakitegedde. Ekyo okulokoka tekitegeeza. Okulokoka tekitegeeza kusabira mu kyaki y'abalokole. Tekitegeeza gamba nti ze sikyali mu Katoliki, ze sikyali mu Protestant, ze sikyali mu Busiraamu. Kwe kulokoka. Okulokoka ye mwoyo wa Katonda okuyingira munda mu ggwe n'aggyamu omwoyo eyalimu oyo omukadde omwana wa Sitaani n'ayingizaamu omuntu omupya. Ono omuntu omupya ye mwoyo omupya ne mwoyo wa Kristo nga beegasse nga bali mwoyo omu. Ono omwoyo omu n'ayingira mu ggwe n'afuuka obulamu bwo n'ofuuka omuntu omuggya mu buli kimu kubanga omwoyo ali munda mu ggwe ye mwoyo wa Katonda. Haleluya. Kazire ku kiri kye mbadde ngambye nti tobangako oba tobeerangako gwe. Tosobola gamba nti nze nga tonnaba kulokoka wali gwe Sitaani. Nze Sitaani. Kuba Sitaani yali munda mu ggwe. Twali tulaba gwe wabweru naye nga munda ye Sitaani. So wali combination ya gwe ne Sitaani nga gwe nze Sitaani oba Sitaani nze. Naye kakati bwe walokoka era twasigala tulaba omubiri gwe naye ate munda Sitaani yavaamu yaggyibwamu Kristo n'ayingizibwamu n'ofuuka nze Kristo. Era kati omulokole gwe nze Kristo. Luli wali nze Sitaani kakati nze Kristo. Mu Luzungu tugamba nti you've never been a you. Before wali Satan you. Gwe ne Sitaani nga mwegasse nga muli omu. Kakati oli Christ you. Gwe ne Kristo nga mwegasse nga muli omuntu omu. Wali nze Sitaani kati oli nze Kristo. Oba wali Sitaani nze kati oli Kristo nze. Haleluya. Ekyo ngenda kukisomesa ngenda kukiddamu nina ebyawandiikibwa bisukka ne mu 10 bye tugenda okuyitamu nga tukiddamu paka bwe kiyingira. Naye kakati okulaga kyenjogerako kansooke nkusomereko ebyawandiikibwa bino ebimu olabeko kye byogera nga Abakolinsi 2 tusomeko ku Bakolinsi 2 olabe kitwogerako essuula ey'okutaano tugenda kusoma olunyiriri olw'16 ne 17. In fact olw'16 lugamba nti okusooka leero kyetuva tulema okumanya omuntu yenna mu mubiri. Ekyo kitegeeza sooka mpulirize kitegeeza ki obutamanya muntu yenna mu mubiri? Pawulo ayogera ku ki? Pawulo agamba nti okuva bwe twakyusibwa tetukyamanya bantu nga tubeesingira ku mibiri gyabwe nga bwe bafaanana, nti omuntu omutuufu si gwe mubiri gwe tulaba, ye muntu ow'omunda. Okumanya omuntu mu butuufu tumanya omwoyo ali munda mu ye oba kye tuyita omuntu ow'omunda. Bayibuli kyeyita omuntu ow'omunda. Oyo ye omuntu oyo yennyini omutuufu, original, authentic, oli ali munda. So kati wano Pawulo atugamba nti okusooka leero okuva n'olunaku olwaleero kyetuva tulema okumanya omuntu yenna mu mubiri, okumanya newakubadde nga twamanya Kristo mu mubiri naye kaakano tetukyamumanya nate bwe tutyo mu mubiri. Lwaki? Omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya. Kyava abeera ekitonde ekiggya. Ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja, naye byonna biva eri Katonda. Haleluya. Atubuulira ino Pawulo nti omuntu yenna bw'alokoka bwe yeegatta ku Kristo, bw'aba mu Kristo, bw'afuuka omulokole, bw'akkiriza mu Kristo n'ayatula n'akamwa ke nti afuuka kitonde kiggya. Naye katolede tunnyonnyodde kiki ekimufuula ekitonde ekiggya, nti munda mu ye aggyibwamu omwoyo omukadde, omwoyo wa Sitaani, nassibwamu omwoyo omupya, omwoyo wa Yesu Kristo. Omuntu ono n'afuuka ekitonde ekiggya. Wabweru bwe tunuulira tulaba mubiri gwe gumu, nga tannalokoka ng'alokosa omubiri gwe tulaba nga gwe gumu. Oba mumpi asigala mumpi, oba munene asigala munene, oba muwanvu asigala muwanvu. Ekyo kye tulaba. Naye mu nsi ey'omwoyo buli kimu kiba kikyuse. Afuuse mwana wa Katonda, afuuse Kristo ye munda. Haleluya. Natugamba nti ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja, nti ebyedda byonna biggwaawo. Kitegeeza ki? In fact wano simanyi waki bano bavuunula bwe bati kubanga bw'osomeyo Oluzungu oba Oluyonaani etugamba nti ebyedda byonna bifa.
Old things have passed away. Pass away kitegeeza kufa. Nti ebikadde byonna bifa. Omwoyo gwe yali alina munda guggyibwamu gumukutulwako ne guba nga gufudde gyali ne gufa ne Kristo ne guziikibwa ne gukema gome ne gusigalayo teguvaayo tegulivaayo gulisigala mu Geyeena paka naye ye afuuka omuntu omuggya Katonda n'amusaamu. In fact tugamba Yozungu, behold, wetegereze, all things have become new. Buli kimu kifuuse kipya. Munda mu ye buli kimu kifuuka brand new oba brand new. Buli kimu kifuuka kipya, buli kimu kifuuka kijja kubanga alokose Kristo n'ayingira munda mu ye. Kristo n'amukyusa munda. Ku lunaku lwe wakkiriza Kristo yakukyusa munda, yakugyamu omutima ogw'ejjinja n'akusaamu omutima ogw'ennyama. Ezekiel 3:6 bw'atyo bw'atugamba. Kubanga olira nnyo abalokole bangi nnyo nga basaba oba nga bayima nga bagamba, Mukama nzigyamu guno omutima ogw'ejjinja, mpa omutima omuggya, mpa omutima ogw'ennyama, mpa omutima omugonvu. Ne lwakuba abalokole temwagala kusoma Bayibuli zammwe, muyimba ebintu ebitali mu Bayibuli ebikyamu. In fact abasinga bakiyimba ekyo kubanga Dawudi yakyogera mu Zabuli 5:1. Kye tutamanyi nti Dawudi yali tannaba kulokoka, Yesu yali tannaba kumufiirira ku musalaba. Naye Ezekiel 3:6 atusuubiza n'atugamba mu nnaku ezo, ennaku za Kristo, nti nja kubaggyamu emitima egy'ejjinja emikakanyavu, n'agamba mbasseemu emitima egy'ennyama. Bw'atyo Katonda bw'atusuubiza Ezekiel 3:6 okutandikira ku lunyiriri lwa 2:6 nga weeyongera mu maaso. Bw'atyo bw'atusuubiza nja kubaggyamu emitima emikakanyavu egy'ejjinja, basseemu emitima emiggya egy'ennyama. N'ayongerako nti nja kubaggyamu omwoyo gwammwe, mbasseemu omwoyo omupya. N'ayongerako n'agamba nti bwe naamala okubassaamu omwoyo omupya nja kubawa mwoyo wange. So tulaba emyoyo ebiri, omwoyo omuggya Katonda gwakuwa ye ggwe w'omunda, then ne mwoyo we, oyo mwoyo wa Kristo, gino emyoyo ne gyegatta gyombi ne gifuuka omwoyo gumu. Abakolose 1:6 olunyiriri lwa 17 nga bwe twayogera wiiki eyo ewedde, nti bw'ati Katonda bw'akola kye tuyita okulokoka. Akussaamu omwoyo omuggya, akussaamu omutima omuggya, n'ofuuka munda, n'ofuuka muntu mupya, brand new. In fact ekintu kyokka ekisigala ku gwe nga kikadde gwe mubiri gwo n'endowooza zo n'empulira, ebyo bisigala nga bikadde nga byetaaga kukyusibwa. Endowooza n'empulira bikyusibwa ng'okkiriza ekigambo, ng'owuliriza enjiri, ng'ogikkiriza. Enjiri ekyusa, naye ate omubiri gwo tegukyusibwa permanently, gujja kukyusibwa nga Yesu ng'akomyewo. Haleluya. Naye tweyongereyo wano nga tukyasoma. In fact tugende mu Bagalatiya 6, Bagalatiya 6:15. Olabe wano Pawulo kyatugamba, ayogera ku kulokoka kye kinaatugamba nti kubanga okukomolebwa si kintu newakubadde obutakomolebwa wabula ekitonde ekijja. Bw'osoma wano mu byawadde awandika mu context abadde ayogera ku kulokoka kye ki. N'agamba si kwe kukomolebwa oba obutakola, okukola ebikolwa oba obutakola bikolwa birungi oba bibi. N'agamba ebyo byonna si kikulu. Okubeera omusajja, okubeera omukazi, okubeera omuyonaani, okubeera omuyudaaya, okubeera ow'amagezi, okubeera omusiru, ebyo byonna n'agamba ebyo byonna si kikulu. Okubeera munaddiini, obutabeera munaddiini, n'agamba kyokka ekisinga obukulu era ekigasa kye kino, nti okulokoka kwe kufuuka ekitonde ekijja. Haleluya. Tugende mu Yokaana ekisooka, tusome ebyawandiikibwa. Yokaana ekisooka, anti temwagala kusoma Bayibuli zammwe, kyeva mukkiriza ebintu ebitakola makulu. Naye Mukama yansindise mbasomese. Yokaana ekisooka 3:1, mulabe okwagala bwe kuli okunene Kitaffe kwe yatuwa ffe okuyitibwanga abaana ba Katonda era bwe tuli. Ensi kyeveeremu okututegeera kubanga teyamutegeera ye. Abaagalwa kaakano tuli baana ba Katonda, so tekinnalabisibwa kye tuliba. Tumanyi nti bw'alirabisibwa tulifaanana nga ye kubanga tulimulaba nga bw'ali. Era buli muntu yenna alina essuubi eryo mu ye yeetukuza ng'oyo bw'ali omutukuvu nga Katonda
bwali omutukuvu. Haleluya. Ne wano yatugambye nti tuli baana ba Katonda. Tuli baana ba Katonda kaakano. Lwaki ayogerako kaakano? Oluzungu egamba beloved now are we the sons of God. Now. Lwaki ayogerako kanaw? Kubanga before nga tetunaba kulokoka tetwali baana ba Katonda. Twali baana ba Sitaani. Ne kati ebintu byakyuka. Kaakano tuli baana ba Katonda. Tuli baana ba Katonda kati. Ensigo eri munda muffe ye Katonda. Omwoyo ali munda muffe ye Katonda. Haleluya. Then nayongerako bwati tugende mu lunyiriro lw'omunaana sula yemu eyo ekana ekisooka 3 agamba bwati akola ekibi wa Sitaani, mwana wa Sitaani, kubanga okuva mu lubereberye Sitaani akola ebibi, omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikola bya Sitaani. Buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi, kubanga ensigo omwoyo wa Katonda ye ebeera mu ye, so tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda. Haleluya. Kansome ne Barumi 8 naye tugisome Barumi 8:14 tulabe kyagenda tugamba wano ng'ayogera ku baana ba Katonda kye tuli. Tiffe tuli baana ba Katonda. Ng'ompuliriza oli mwana wa Katonda, bakuggyamu Sitaani taata we yali munda mu ggwe ne bakusaamu Yesu Kristo. Olunyiriro 14 lugamba kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda, abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda. Gwe mwana wa Katonda okulemberwa mwoyo gwa Katonda, kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya. Ogwo gwe mwoyo gwali mu muntu atannaba kulokoka. Omwoyo gwa Sitaani gwe mwoyo gw'obuddu, gwe mwoyo gw'okutya. N'atugamba nti kanzirema kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya, naye mwaweebwa omwoyo ogw'okufuuka abaana, atukaabya nti Abba, Kitaffe. Omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda. Kino kizitowa nnyo mu bulungi bwakyo ne mu kubeera clear nti tosobola butakitegeera kyagamba nti tuli baana ba Katonda, era Katonda teyayogera bugezi nti tuli baana be. Katonda yatuggyamu omwoyo omwana wa Sitaani n'atusaamu omwoyo omwana we. Ne Katonda nayogeddeko n'agamba nti omwoyo wa Katonda alumiriza eri omwoyo gwaffe nti tuli baana ba Katonda. Omwoyo wa Katonda ali munda mu mwoyo gwe beegatta, era omwoyo wa Katonda ne mwoyo wo ne bafuuka omuntu omu. Oyo omwoyo wo n'akulumiza n'akusomesa buli lunaku nti oli mwana wa Katonda. Haleluya. In fact, wanayongeddeko ne verse 15 today agambye kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya, naye mwaweebwa omwoyo ogw'okufuuka abaana. Ku lunaku lwe walokoka in fact wano simanyi lwaki bagamba ogw'okufuuka, simanyi lwaki bakyongerako, kubanga ey'oluzungu tugamba nti we receive the spirit of adoption, nti omwoyo ogw'okuzaalibwa okubeera abaana ba Katonda. Nti Katonda yakwata omwoyo wa Kristo n'amussa munda mu ggwe naawe n'ofuuka omwana wa Katonda. Oba nti Katonda yakwata omwoyo gw'omwana we, na omwoyo ow'omwana we n'amussa munda mu ggwe, omwoyo oyo n'akufuula naawe okubeera omwana wa Katonda. Haleluya. Eno lesson y'amaanyi nnyo nti kyetwogeddeko kiri critical, kya musingi, nti twetaaga okutegeera nti ku lunaku luno twalokoka, twakyusibwa mu mwoyo, twazaalibwa bujja mu mwoyo. Katonda yatuggyamu omwoyo omukadde omwana wa Sitaani n'atusaamu omwoyo omupya omwana wa Katonda. N'atuggyamu omwoyo oyo yali yazaalibwa Sitaani n'atusaamu omwoyo azaalibwa Katonda, omwana wa Katonda, mutabani wa Katonda. Ne tulekerawo okubeera abaana ba Sitaani abalimu ensigo ya Sitaani, abafugibwa Sitaani, ne tufuuka abaana ba Katonda abalimu ensigo ya Katonda, abafugibwa Katonda, aboolesa ebikolwa bya Kitaffe Katonda, aboolesa obutuukirivu bwa Kitaffe Katonda, aboolesa obulungi n'amagezi n'amaanyi ga Kitaffe n'obulamu bwa Kitaffe Katonda.
ffe tuli baana ba Katonda twakyusibwa mu nsi ey'omwoyo. Kino kyekitegeeza okulokoka. Bw'obanga oli mulokole nga wayatula n'okkiriza, nga wakkiriza n'oyatula, toliimu mutima mukakanyavu, toliimu mutima gwa jjinja, toliimu mwoyo wa sitaani, toliimu mwoyo mujeemu, tolina mutima mujeemu. Ebyo byonna bye tusoma mu ndagaano enkadde byaliwo nga Yesu tannaba kufa, naye okufa kwa Yesu kwakyusa buli kimu. Kyeva Abakolinso 2:5-17 atugambye nti oyo yenna yegatta ne Kristo afuuka kitonde kijja, ebikadde byonna bifa. Ebyo byonna mutima mukakanyavu, mutima gwa jjinja, mwoyo mujeemu, mutima mujeemu, mwana wa sitaani, ebyo byonna byafa mu Kristo. Abakolinso 2:5-17 bw'atyo bw'atugambye, 16 ne 17 ne 18 bw'atyo bw'atugambye. In fact 18 ayongerako n'agamba nti kaakati buli kipya kya Katonda, nti kaakati byonna ebiri munda mu ggwe, omuntu ow'omunda wa Katonda, yazaalibwa Katonda, mwana wa Katonda. Bw'oba oli mulokole, mpuliriza bulungi mulokole, Ezekiel 3:6 akugambye nti tokyalimu mwoyo mukakanyavu, tokyalimu mutima mukakanyavu ogw'ejjinja, naye kakati Katonda yakussaamu omutima omupya ogw'ennyama ogugondera Katonda. Era bw'obanga oli mulokole, omutima ogukulimu munda gugondera Katonda, gugondera ekigambo kya Katonda, gugondera obutuukirivu bwa Katonda. Naye n'ayongerako nti Katonda yakussaamu omwoyo omupya, omwana wa Katonda. Then n'ayongerako nti Katonda yakussaamu ne mwoyo we, omwoyo we n'omwoyo wo beegatta ne bafuuka omwoyo omu, ali brand new. Abakolinso 6:17 bw'atyo bw'atugamba. Kino kye kitegeeza okulokoka, nti ndi muntu mujja munda, ndi kitonde kijja, kitonde kipya munda, nti nina omutima omupya, nina omwoyo omupya munda mu nze, ngondera Katonda, ndi mwana wa Katonda, ensigo ya Katonda eri munda mu nze, omwoyo afuga munda mu nze ye mwoyo wa Yesu Kristo. Ekyo kye kitegeeza okulokoka, okuzaalibwa mu nsi ey'omwoyo. Haleluya. Eriso mukulu, nkukubiriza okuddamu okuliwuliriza, olitegeere bulungi, n'okulisharinga n'abalala nabo bawulire ku bigambo bino babitegeere, nga bwe tusoma nga tugenda mu byawandiikibwa. Temukkiriza bukkiriza kyensoma, naye mutunulire ebyawandiikibwa bino naawe byekenenye, olaba oba ddala bwe bityo bwe biri. Haleluya. Oli wa mukisa okumpuliriza, nange ndi wa mukisa okwogerako naawe, okulaga ku byawandiikibwa bino gye bigamba, ne Mukama ekyo kyatuwadde. Tujja kukomawo tweyongere emisomo gyaffe gino nga twogera ku musingi guno gw'okulokoka kye ki, obulokole kitegeeza ki. Oli wa mukisa era baayi.